emyaka ebiri ekigenda okuddako nze ambasada wa Yuvraj Boda TVS tukikubira mu ngabo ekyo era nga ngenda kubanga nze omu ku bakwanaganya wakati wammwe ba client ne company eno okulaba nti ebintu bitambula bulungi lake enaafu babadde tebatukoledde bubi naye kati nze nyingiddemu lwaki nti nze ndi wako ground nava mu ghetto ate nenzija nedduuka eno okubanga nange sobola otuula ku ttebe eno yemu ne bana abakulu so kyamakulu nnyo so awo nesobola okukwataganya nga leefa lyoba midfielder okulaba nti wabaawo ekitatambudde bulungi eno muntuukirira naye ate wabaawo ekitatambudde era bulungi eno nembatuukirira for example okubagamba nti mubeere bampisa mufune ebisaanyizo ebitambula ku kkubo musobole okubanga mbe ebiseera ebisinga wano mu Uganda abantu banyooma nnyo omulimu gwa bodaboda ekintu ekimpisa ennyo obubinze ng'omuntu era nayagala dde okuyimba oluyimba about abantu bambagamba nti abantu ba bodaboda bombawe ebitiibwa kubanga batukoledde nnyo batwanguya batutusa ku mirimu ng'obudde bukyali wadde balinamu ensobi zaabwe naye temulaba nsobi zokka musooke mulabe ebirungi ate ekyokubiri bakozeemu ssente balabiridde abaana baweeredde abaana abantu boolaba abo balina abaana baabwe ku ziyunivasite bazadde ba dokita ba injinia so tubalina okubawa ekitiibwa kuba ate ssente ezo bazijja mu mulimu guno tusooke tubakubire ne mubugala so tulina okumakinga sure nti omuntu wa boda ali respected ng'emirimu gyonna emirala oba okitegeera si bintu byakubayisaamu maaso kulabike ng'omulimu gw'abantu abatalina makulu wabula bakitwale nti mulimu munene kubanga ate muno mu bano mwe muvudde abantu bonna abatambuza eggwanga nabagenda okutambuza eggwanga mu myaka egijja oba okiraba so olwo oluyimba lulamba I will make sure okay ekyokubiri just assure you that Yuvraj TVS egenda kubanga etuweereza nga etuweera ddala products entuufu like for example batuleetedde kano bakayita king of the road akatwala abantu abasatu enkuba bweba etonnya ate osobola okutambuliramu noba nga otuuka bulungi ate era nga osobodde okutema kapanya nga bwe mbimanya ebyaffe and then kano akatikka emigugu kasobola okutukolera ewantu wangi ne mu kikuubo kayingira nawe akagira kino otambuza emirimu gyo speed then akabe mu kyalo osobola okuteekako ebintu byo n'ogenda mu faamu n'ojjayo byojjayo ate n'obitwala eka oluusi n'obiyingizaako ne mu tawuni obukubo bw'embyalo byaffe bumanyi obuseera ebisinga buba butono kano kaba kasobola okwanguyiza embeera ate n'okola emirimu gyo nga jangwa so bulungi nnyo nga nze omuntu atambuddeko amawanga mbulaba nnyo Nigeria nabulaba nnyo Tanzania nga bubanguyiza emirimu n'amawanga mala mangi nga Mali, Guinea Bissau, Guinea Conakry, Ivory Coast n'ewalala gyebulira abantu bayambye nnyo so kyamakulu nnyo okubanga ne wane waffe buzze tukikubira engalo bugenda kutuyamba nnyo okutwala maaso okay so saagala kumala budde bungi just nyamba assurance nti omulimu ogw'okubeera ambasada nja gukola bulungi okulaba nti eno kampani teisa bubi bantu baffe ate nange ng'omuntu w'emuggeto wekukulawundi oba mu bantu nsobola okwogera ne bannange ne beeyisa bulungi okusobola okwesa omulimu guno ekitiibwa naye nga mbakunga nti Yuvraj TVS yeyokka gye tugenda okukozesa ebbanga lino lyonna kubanga ne Eddy Kenzo ali part of it alright si bwe kiri wano wetuli wetuba tutambulira ekinaaba kiganye mu mbuulire tusobole okuba nga tukitereeza si bwe kiri kati tugenda kutambula so my bosses I'm just here to give you assurance that the job you have given me I'm going to do it right. I'll make sure that my colleagues there they do a good job, they behave on the road, they be disciplined so that they can make us proud as we are working to make sure that their product is really safe as we have always done it. Thank you so much. And I think we should proceed and then we launch our TVS. Okay, alright, let us proceed to the two vehicles that we have. So, ndoza katimba yibi abe mu Uganda wano gwasinga okuba n'emikisa. Kayabira era wayita wangu jja kubange musajjo. Omukisa omuntu gwagwekolera. Muntu gwasalawo obulamu bwo kyebuba. Life is how you make it. Gwasalawo obulamu bwo gyoyagala bulage bwo. Boyagala obulamu bwo butambule bulungi kisoboka. Oyagala butambule bugete kisoboka.
nenze obulamu bwange mbukwata bulungi, abantu mbayisa bulungi, ngezaako okweyisa obulungi oba okitegeera n'abantu kyovola nga bamaliza banneesize. Omuntu ayinza okugamba Eddy Kenzo Okulumya nomini wakabi amaliriza atya nga mbasa influencinga maboda? Yeah, because serabira gye nava nze ndi muntu avudde wansi nzija mukama nninyisa amadaala bwatyo mpola kati siyinza kwerabira eno process eno ey'okulinnya nendunuulira wendi nga neerabidde engeri gye nalinnyamu. So abantu bewansi nze baamu erayenze kitegeera mulimu tereeza mpolampola okulaba nti basobola kulaakulana ate batuuke wano. Tukweyanziza nnyo era tukongratulatinga ku birungi by'otuuseeko n'amakula. I wish I was like my brother here. Taka mukulu katika lokeka for clan. In case it's raining, we use this one. You know, even if when it's humid or whatever, in any condition, we use this one. So that one we tulie no jetugenda okozesanga in case of anything. Wenkuba omusana tuba tutambula bulungi nga tuli safe atika mipiira esatu ebyo byonna bitimiza kubaawo. So we trust it and we are going to use it. We are very comfortable. It is so comfortable. 3 wheels, safe on the road. Let's go. Abana bagenda ku masomero Morning friends, we have a guest from India who is the Vice President Hello, yeah, TVS Motor Company Limited from India, Mr. Rao. Katwalirize abantu abatukolera pikipiki okuva mu India. Okay. Good morning again. To all the friends who are in the corner, can you hear me? Say good morning. Thank you. Thank you. I think I would like to begin by welcoming Mr. Kenzo and very highly respected representatives from police force and supporting teams and our partners from the financing fraternity and most importantly my friends from the media. And last but not the least, if you all think Mr. Kenzo is the hero, I personally think you are the heroes who are moving Uganda. So I welcome each and every Bodas here who are moving this country ahead. Thank you for this warm welcome here today. I have been given a very funny task. I have been given a very tough job today. They are asking me to introduce Kenzo to Uganda. Okay, so welcome Kenzo. I am very proud and glad to announce associating with Mr. Eddy Kenzo as our brand ambassador in Uganda. And I really request Ugandans, all my brothers and sisters here, just to love and support TVS the way you have loved and supported Eddy Kenzo.
Today is a very important occasion. I want to give one more message. The commission here, he asked me, why are we here? Why should we be even here? I thank you for calling. No, sir, you are wrong. I'm happy to say it wrong. Because we all ride motorcycles. The brakes in the motorcycles are given not to stop the motorcycle. The brakes are given in the motorcycle to give you confidence that you can ride faster and safer, and that is the police force, right? And I think they have been really managing this Kampala, which is very complicated business, and supporting us throughout, supporting each of you throughout, and we thank you and welcome you again, sir. I think it's a very great occasion today, and I am proud and privileged to introduce our new products, the tuk-tuks, which can carry the luggage, and also which can carry the private people who want to go from one place to other place for their own use. We, as TVS Motor Company, we manufacture 3.5 million motorcycles every year. How many motorcycles? 3.5 million motorcycles, and we are world's 4th largest brand making this kind of automobiles. We are a 120-year-old company, present in more than 72 countries, and we have been here in Uganda for almost 2 decades, and I think really I thank each of you for giving us this support. And at this point, I am very, very happy to bring very environmental friendly, very safe, less fuel consuming products which are very durable, which are proven. We have sold more than 1 million units around the world, and they are very proven, and today we are launching it here for your service, and I really look forward for your continued support. And not but last the least, I think we all carry a message of responsibility, social responsibility of riding very safely, treating our customers with great respect and care, and moving this country ahead with the same passion that you have always shown. And thank you once again for all your support, and I will invite the MC to allow our main hero to talk to the other heroes. Thank you so much. Our friend from India, the representative was OC, just the nearest OC here, OC Kireka, then OC station of Kireka here. So, brothers and sisters here, the press. My name is Senior Commissioner of Police, Louis Stephen. I'm the commander of Kampala Metropolitan Police. I'm here, one, to assure you of your security when we are here. Thank you, KMP. Thank you so much. Two is, I want to assure this, the investors here that the police and other sister security agencies here in the city will cooperate with them when they are doing their business. We want to make sure that whoever is doing business here is stable. Thank you. Especially the person from India. You are welcome to this country. We want to assure you of your security when you are here and your business. The whole business you are doing here. It is our mandate to make sure that the life and property of every Ugandan and all our officers and investors coming to this country is assured. So feel free anytime to call us, feel free. Anytime, let's go, let's work together. They say cooperate with the Uganda police. We want to assure everybody here, the press, I love you. You have been doing good work. And then our friends, the Boda, I can see they are very, very healthy and ready to work. Thank you for bringing this new product. Yeah, even others, the police, you shall also come and buy. Yes.
Obugalo. Shall buy. Because this thing is good for everybody. We want to improve the lives of our development facts, as you see, the way you have done it here. Thank you for improving this country. Thank you for loving Uganda. Thank you for loving all the people of this country. That's why we're here. We're here to protect life and property. We're assuring everybody here. Let's work together. Wanange, petuli masanyi kukubera namwe wana. Emilimo jabwe jaffe. Okulaba ati buli muna Uganda wano akola emilimo gye teri muntu amusumbuwa. Mwe mumanyi gavumenti yaffe eyagala abakozi. Eno saawa yakola. So abakulu batukubira essimu wano bagamba ati bagenda kulonkinga product empya. Fenga security lazima tubeera nammwe. So that's why we're here. We're here on security reason. We're here to assure everybody that as you are working, we are there for you. Feel free 24/7. 24/7 we are there for you, day and night. I want to, whoever is going to buy this product here, please be disciplined on the road. We need disciplined people on the road. Have a permit, have a driving permit. Say that nobody disturbs you on any road. Even if you get accident, you will be insured. So my brothers there, Baganda Bafe, Tuagana Omukora, Mumanyati, traffic laws are there. Police abantu Bagana Kubuga, they pay me yo. Bafuka Kurukubo Jebalama, Baita. They even want to drive where pedestrians are. So when you get to this new thing, handle it with care. And you know, in the business, you have to pay the whatever they are going the loans, which is very good for our people here. So that they pay slowly, and they get the product. I want to thank you people for calling us. Thank you for trusting us also to be in this place here. Who are we to be here? So always for us who are here on to choose the reason, really to assure everybody who is here that we are there to work with you. Uganda police is for you. They say help the police to help you. And be disciplined on the road. Both sides are benefiting, by the way. These people and we the people. But ours is really the lowest person should get something to do. So that we avoid committing crimes. So thank you very much. Two officers from the nearest state and OC traffic in a division and Jinja Road. They are on the way coming. Thank you very much. I wish you well. Thank you, Kathy. Chewe kengera chonna abakulu okuva mu bitongole ebisanyusa obalaba. You are most welcome on the launch of TVS in Uganda. Njagala kukozesa olulimi lwetutegeera lwaki tuli wano olwaleero tulaunchinga entambula zino. Ndowooza this is the right okubanga tulaunchingerako entambula zino olw'okusaba kw'Abannayuganda kubanga bamanyi TVS ye kampani eyina ebintu ebiri genuine bwe kibanga kituuse eri omuntu wa bulijjo. Ne piki zaffe mwewagira kubanga zeesinga kati saa zino mu ggwanga. Lwaki twasazeewo leeta tukutuku eno? Twatunuulidde enfuna yaffe nga bannansi, ne tutunuulira ennyingiza, ne tunoonya ekintu ekijja okwekkereza ate ng'omuntu kimuwa mileage. Tukutuku yaffe eno bw'ojja mu kwetikka, simanyi oba bagibabulidde mu basezi bange, yeetikka wakati wa tani wa kilos 600 omanyi nti bannansi balina engeri gye bawongerayongerako bwe bagizimba akayumba ate esobola okusussaawo ku kintu kyerina okukikka. N'olw'ensonga eyo ndowooza tuleese ekintu ekimaakinga katale. Ingini yayo bw'ogiraba si ze zino eza piki eziri katale, ingini eringa ya motoka kubanga erina ne wookendereza ng'ebugumye kuula nti ebintu ebibeera mu motoka twabireese mu tukutuku yaffe eno ate nga mwana wattu ku bbeeyi esoboka. Ey'abantu mbale temugirabangako nga TBS egiina
bwe budde bwe twali tugamba kyekiseera n'abantu community ez'abantu ezitambula nga bali wamu, oli wa family oli haji okeetaaze, twakaleese nti toddamu kubonaabona nga yatambula ne bakyalawo bonna batuuzaawo, ekintu ne kiba nga kiwedde.